Areba kako Sparks 256 tubaniriza ku channel ya Feno ennungi ennyo. Tubebaza okusubscribinga n'okulaba byonna bye mukola bya ttendo tusimira ddala. Naye nga amannya gange nze Chesmay nasibinze kanne wana mwala. Rosemary now and the Sparks 256 bananga baviewinga twebaziza nnyo mwabasa ku maviewinga nemugenda ne musharinga link ezo mukola kyamaanyi babikwana batucheckingako mwebale banange mwabasibira ddala mwabatukumidde okubeera nga tuli wano we tuli kusaawa Yes, oyo birthday girl naye mumuwulidde ebirawo tulyaniriza mwaba meyu netujja mudikkiriza ebyo naye nga living alone tuli basanyufu olw'amazaalibwa ga Lukwago tulina n'ennaku nnyingi nnyo ya tata waffe tata wa Maria James Maria Kimwe naye twagala okulisaayo abagenza okuzikirako MC Mariachi comedian bambi yavibuddwako tatawe omwagala nga we yabagambye nti ebisonga ezimu ezaleetedde tatawe okufa mu ngeri gye yafuddemu nti tebannabakola ki tebannabagula nti akasente tewali osanga nti singa babadde bakola fine tatawe tagama mutata tiyandifudde yandifudde mukyo Bada bets ziruma mukwano ziruma twebaza babaddeyo before and after ga abayimbi nga Spice Diana Maureen Nantume mwebale kutuusa condolences zamwe nammwe abatagenze ate nga omusajja temumuyinako kantu konna nti oba ki okitegeera era nga abadde akulembera ekitundu ekyennansana nga chairperson era nga aluddeko nnyo nga tebamuvuganyako ekyo no kitegeeza nti abakola bulungi nnyo ng'era abantu b'ennansana abakoowu basibira ku taata wa Maria Nenge na essaawa zino wetwogerera omusajja asinga ebigambo n'okusesa abalala talina kyasobola kwogera saa zino n'oseka ate nawe tulina kyoyinza mumugamba talina nakyo omugamba ssaawa zino tuvudde mu byo story y'ennaku Maria tukusasiddeko nnyo wamu ne famire yo mukama abagumye abasaasire ddala wabula bo abazaalibwa mwezi guno nti ate bayitibwa tumala ebyessanyu ebyennaku tuba tutawuse abazaalibwa mwezi guno omulimu mu 19 omuli Gabriela Bridget Natuka the beautiful Zuena Mother of 5 ne mama alabika ng'oba atya tunaba naye tufaanana oba Nazara. Okay, Zuena yabadde bidiye nga 3 twalabyeko dadizu obuti njogera ku Bebe Cool Bebe Cool yamututeko mu Eastern Uganda bageze n'abaana tebageze nawaala oba tebageze n'abaana ne Hendrick nina akafaananyi ke nalabye kayitingana ku social media nga Hendrick alina engeri gy'akutte Zuena so people basala akakeeki twafunyeeko obadde ndoza bajja tuleetera naawe nange wa April kati Zuena asobola obutapa so benga Zuena ayolekedde emyaka ng'emeka kubanga kuliko question mark ali mu 30 kuba we tubaleeta Bebe Cool tuyinza kungamba mu Zuena ali mu 2 kati kyemayi Zuena ali mu 3 Zuena happy birthday ne keeki fete tunafuna tumanyi Hendrick ajja gireeta banange Bebe Cool kyeyamukolera kyabadde kyamaanyi ngera omusajja agala mukyala we ba celebrating emyaka mingi mu bufumbo naye I'm celebrating obeera nga she's a mother of 5 but she looks gorgeous she looks like wanange oba yakazaala yakana kamu naye twalabye akafaananyi akayitingana ku social media abantu mugamba mbu Hendrick alabika alina engeri gy'akwasaganyamu oli mami we kyamanya kitegeero oba kitegeero kintu ekyo era respect ebaawo ate birthday ya Zuena yazze n'emikisa mingi of which yafunye omukisa okulirana Akon nti babadde bagenza okwesisinkana nga bonna bali nga same place maama nyawo nga mukyala Akon anyumyako ne Zuena Akon tatwale mwate mukyala yazze tubbira mukyala yazze n'owo munange Akon yatambule ne mukyala we bayinza okukola exchange of which ne yamwaniriza ye talina mukyala oba bakikoze nga batyagamba kezo Akon yazze ne mukyala we naye balabiddwako ne Zuena ku bidiyo kwenyininyini balabiddwako nga bakatala Zuena naba nga afunye omukisa gw'okukola ki gw'okubanga aliranyeko ku muto wewogeraku Akon yazze kukola kyebadengenda okwebuuza nti Akon yabadde mu Eastern Uganda ne Zuena bawe gye yabadde amutute Bebe Cool big size bawa Zuena munene omanye ekyo butakyogera ayinza okutunula kati Akon ekyamuleeta mu Uganda mu kuzimba Music City of which alina ne wala gya promising ozimba Music City gye yakagambo Senego Senego kyetwebuuza yagizimba kyekyo kyamwembe of which alina gya promising Senego tanaba naye he's willing to
build a music city in Uganda. Nenga JJ akola chi JJ promise ngokusoka kwagenda soka. Atira bagala bana Uganda bakabe badde mu kusembula abantu abandi no kwa nagambye agenda zimba city. Musimanya agenda nakozesa sente zeri. Ate JJ ageza ko bustate of people like kamanda bagenda sembula. Kuwela nga mwela. Muse yamwe. Rajika soka zimbe wa. Ese nigo by the way Akon tukusaba tamani Uganda. Please, first fulfill the promise you made to the single people. Yeah, then after first fulfill your promise to the single people. Then you come here back in Uganda. You fulfill your promise of building in Uganda. It was. So, but Akon, you're welcome. The katuleme kubuza buziba. So, fulfilling it kuba fena tuliwe tutegera. Watch tegera chitwecho. Tugenda batengera ne story endala eya mwami Balunywa. Ngono mtegesi wa bivulu. Ebanga libadde nga bakaba ne twebuzeze emikolo. Zavuddewa. Yategesa omukolo. Yachadde. Birisi kukyalabe mbiwero. Tabale bu savings. Yachadde nachale wa mwala watu wamita Shakira na engeri je love webeli nyada isala ko ngamta Shakira. Kwegamba love nga smile komeri from east to west. Nenga wabadde yabayimbi banji wabaddeyo ono mwana yakunda deli Kemisera yabaddeyo nayimba abantu bayimba kati mu bagenyi mwabaddemu abamufuuwa omuli Hajaruna mu bidumu omuli abaganda mufuuwa bwati etabuje wali ofubyemu tojita musanyufu kagamba bannange Hajireta leeta nenga Kemisera naye yali tambudde dda lujasi yali akozesa drugs kani omanyire nnarozi yabaga okozesa drugs ezo tuketyaluva drugs ezikolayo yamanyire nga mukama yamuyamba mukazi mulungi Kemi. She's a beautiful woman. Nenga Balunywa yamimye nnyo ba Abitex bona bakabalala era Abitex yabadde ati omukolo gwa promoter bajjo nga teyamuyita ate nga mukyaliwe kwegamba ebyawe bo wolaba bajjo olina okubeerawo ne Abitex kakyeka walimu obutakkaanyawo ebiseera bajjo yayanjulira naye kugwa Balunywa baddeyo bonna okugjako balamu oba kanzu yeyamubuze ayina kanzu oba galina mukolo gwanabaga Salvador yayambala sake naye Balunywa yagambye mbwe simanye engeri gye bakyalwanirira akasente kyokka imagine yakoze n'omukolo naye akyalwanirirako bali eri by the way okirealize nnyo nti ba celebrity bano pepa bali mu limelight wentogera ku bayimbi ba social life ba promoters okirealize nti bakoze nnyo introductions kukyala biki kimwana bebasinza okugenda bagenda bacha naye eno introduction n'ebiki mu covid byabaavu balaze nnyo obwavu si bwavu jugira baba busy by the way if you think about it babera busy ate eno osanga nga leero ayina ekivulu ekyayina ekivulu bebakamisana obushegere ekitutu so kati corona yakyabawadde chance ne bana bawala abafumbirwa abasajja bano mwebaze mukama Katonda faini mulimu abatafunye mu corona babadde bajja okubeera mu kaundo kakubye eddinisa mwaka ate mumale mwawukano yawukanako n'omuntu nga yakyala ewammwe kati ku mukolo gwe nyinyini guno ogwa Balunywa kwe twasanze mwami Lwasa omanyi tagwayo sente yazikola Rasa ex-wife naye ba in-laws ba media in-laws ex-wife fenze naye nga njagala okukumatiza nti alaika tatwerabiranga ekyo kyonna kyetamuje wali ofumye tojita kitamutamu naye nga yagise kitamuta naye nga ffe abamanyi ebya psychology emotional love and everything tulabira ddala nga omukulu ono Lwasa teyerabira nabatanzi kyekyo kyetwabagamako mu love zone bo you can never forget someone you've ever been in love with omuba mwana watu olaba omwana wanyirira omanyi abasajja bameka abayayanira ddala nabatanzi gwe Lwasa obamanyi nolyoka omulangira gwe ssebo nogamba bakugambya nti tozaala bawa bijjewa nolyoka ogamba nabatanzi watazala nolyoka ogamba ne soyatotolazaala abantu nerwina atazala abantu abenjawulo bonabonabonana nga bobe batazala abaana 18 oko kuba kuleka tekuli babo naye nga ina bala 18 naye omuwaati mbwe yalema nabatanzi
ne bali bonna bosomye bana mbava okuzaala batoto baremi mbakyeoze naye nga lwasa ngaatabadde naye nga tetugenda mulezi mukomera mulimu abana abalezi teeka mulimu si tumanyi bulungi naye yabeewaanidde naye nga beetaaga okukola naye nga tetusaba bannamawulire tewerabira nti Diana Nabatanzi munnamawulire munnammwe bwe mubanga mukola story eno at least mumwewale kuba kati Lwasa alabika ye yawaba Lwasa anoonya kati jjukira ebivuluteri corona yabiyingira mujjukira bali bakolanga zipatepate ye Masaka si bwe Masaka kati batayita amanye babaninyeshi bamukuba akalulu yali yasimbewo ye Masaka ayina business bingi lwaki mumubuuza ku munnamawulire nawe kiweerowoozeko nti singa obadde naye gwenobera munnamawulire neweesiba ku Nabatanzi mumunoonyezaayo abeeko kyayogera ankaanyi ate tusaba asigalireye n'omuntu gwe baliko mutunuulire omuntu oyinza n'okusanga yali ayamba buyambe Lwasa kuba omuntu omutukira obbanga yavumye muno oba yavumye ebiki Lwasa yavumye naye nga olaba gwe bamuzaako baaniwero yali apapa teyetegereza teyalaba kikyazaako wama Nabatanzi tuli naawe okitegeera Gavana S abasinga mu mumanyi recently abadde alina oluyimba olupya ne Palaso yakubiddwawo ekiro kyeggulo yakubiddwa bubi nnyo yakubiddwa ng'ava okuba ebivulu sigamba nti babigula yabadde ava mu ndongo yabadde ava bugambewo omuntu omukulu bamubuuza ozunga ovaawo oba olagabwa naye nga yakubiddwa yapostinzeko ebifaananyi nga alaga nti omumanyi we bakubira naye ani onaakuba abayimbi bano bakakuba bakomediani ani Bobby Brown ate kati bakubye Gavana alaiko kino ekintu kirimu omukono kwetaaga okunoonyereza okuliddi okujjukiza nti kampuni ya High Level Tour Njomba Agency eteekamu ssente okulabika nti mufunamu videos obw'enjawulo n'okulabika nti tulabika nga wetulabika saa zino embeera nemugamba nemuyiwendusu amannya asigala enzo ekyo iswe nga mbadde sirize kandi ne mwana mwana Rosemary